okadala neba zabayimbi bananga bavudde okweta ne politics lwansonga tulina brand omuntu abasasula sente okulaba full figure kitegeeza banaba mu vision ajja kumpa attention olwensonga tetuli baganzi mu bantu ate tuli balanzi ate tulina message tutusa ku bantu nga nagitwalanga kikulu n'olwekyo tuva ne tusitwa eddoboozi zaffe ng'abayimbi mutoka tuyisewo eddoboozi zaffe kuba mu batali bayimbi byabalema mugende mulunde embizi zammwe mu bannambooze ebyobufuzi byabalema kati abasobola okuyisa amaloboozi mutuleke tuyisewo amaloboozi tukulembera abantu twagala kufuga abantu twagala kukulembera abantu eyo ndowooza y'abaluuza endowooza y'abafeeri yali abaleke bannambooze sisobola kuvaayo ne ŋŋamba kati ŋŋanze essaawa ya leero sisobola kukwata kibuga kampani nekijjamu honorable Nsereko mba nkitta sisobola kukwata kibuga kampani nekijjamu omuloodi Leras Lukwago kiba kifa omutima gwa Kampala Uganda eri Kampala Uganda etandikira Kampala gwe mutima gwa ensi yonna yaffe Uganda kati nelwekyo abayimbi okisooka ddala omuyimbi gwe mutaddeko olukongolo kamiliyoni wava namba enkofera people power nyaniriza obunabbi obwo bubeera bunabbi tukolerera kulokola abantu tukolerera kuboola abantu bwe tuba tugoba bannakyemalira ate lwaki sawa tutandika okuboola abantu nze mba mpagira kamiliyoni n'avaayo lwakuba twawukanya entegeera n'endowooza ffena tuli ku kintu kimu tuli mu kisinda kya people power si kibiina people power kisinda kye twagala okuyitamu okununula eggwanga lyaffe naye obuzibu tuyina nti abantu abaliwo abamu bayina endowooza ey'obwongo obunafu nti kamyoni wavaayo nambala enkofiira eyo problemu eyo NRM project fulufiga bamuwa ssente fulufiga takyayogera bwati sigenda kola politics wakuwewalana sigenda kola politics wakuboolagana n'abantu nze nyaniriza nnyo omuntu nga bebekulu babbala mwasobola okuŋŋamba nti wa NRM ne mulumba nensobola munyonyola ekinyo ekiri mu people power ne mulokola okusinga okubeera n'abantu nga tayogera side kati nga nzogamba nti ndi wa people power nenga nti kiba kirungi nnyo kuba nsobola okuva ino njogera okusinga okwekweka obwekwesi nesogera side mba mulabe wabannange naye nze nnyaniza kamiliyoni abasobodde okuvaayo tukyalina ebifo bingi nnyo birimu obunafu ekifo kya Nantaba tewali muntu akyogeddeko babiri ali eri afuluta yeebaka taddangamu kwogera ebuyukwe tukyalina ebifo bingi nnyo waliwo ekifo ky'emiti yano oyo omusajja simanyi yaani tana kyakoledde bantu tulina ebifo bye twagala okujjuza bingi nnyo essaawa yato si yassaawa yagoba bantu essaawa yo yakwaniriza bantu essaawa eno si yakuboolagana yakwaniriza bantu gwe newonoyogera nti Museveni Museveni yawafufiga sente yawagundi ate mweke tufula balayisi nnyo si buli muntu nti bamugula Museveni mumugezeze nnyo mumufuula ekizibu nti gundi buli omu amuwa sente buli omu amuwa sente no way teri muwendo gwa sente kugula bannayuganda muleke kumutiitibya kumufuula ate nti wakitalo nnyo buli muntu amugula tewali muwendo gwa sente gusobola kugula bannayuganda tewali muwendo gwa sente gusobola kugula full figure abantu beeyogerera abantu bangi nze mpagira buli munnayuganda okuvaayo buli muntu akwate wakutte wawulya wasobola nnyaniza buli munnayuganda asobola okuvaayo ng'alwanyisa gavumenti y'abannakyemalira lwaki mba simwaniriza sisobola kumenya muntu nti oba ono naye nnyaniza buli muntu avaayo n'agamba nze mpagira gavumenti eriko eveeko njagala gavumenti mpya yenna mwaniriza kuba naye munnayuganda ate buli munnayuganda alina okwesalirawo buli munnayuganda alina entegeera ye Chariwo no yageze yalinye ennyonyi chariwo anina chariwo wange ki kamiliyoni chari wange ki naba chari bange bangi fresh kid mwagaliza kuba bamuzalanga bwakisima lwakuba obuzibu nti problemu ye taata we era n'omukisa gw'omwana aguse saagala kwogera ku family naye yajjanga oba balabe ba people power bwe tubako ekitambula nga bayitawo tata fresh kid nga ye atandika okumenka ng'ate abantu bamwanukula mbu bakola challenge bakola biki anyway saaga nze muwabudde kuba mulaba ali nonsense ali awo yakubye hiti mundowooza nze tebinkolera ndeka njogera ku bintu alaggwanga mu maaso saagala kwogerako abafeeriya emyaka gye giyimba agenda kulokota embizi LMTV, let's go fast.